Yes, mbaniriza kadde kale mwasibye mutya namwe n'abafollowinga fa RTVUG nembe basanye bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale. Mbana amawulire agaba ga trendinga okwetole gwanga Uganda. Yannyunja Farida Kadama amunange bwate bwe yazimbye ennyumba gali kwoleka. Enako bambi kutusako masa. Obankuba kibambi abasinga bangi mwandibadde muzimbye amayumba amatibona bakubambi olwese ensimbi zammwe zisinga zibbibwa. Olusa muziweleza abazadde ne bazibba ate abalala ate muzigaba bugabi. Muzigaba bugabi bakadama basinga muli bagagga nnyo lwakwadde kale emirimu eyo gye mukola mingi naye ebiseera ebisinga akasente kubo kafuna n'okaseevinga bulungi nga tewali akakuttemu walayika bajja kukuyamba. Nanyunja Farida akolera mu ggwanga lya Saudi Arabia yagenda mu Saudi Arabia mwaka gwa 2018 mpaka nakati abadde akyaliyo era ndowooza olengera amaka ge yakubyewo Nanyunja Farida ndowooza ogalengera mwana muwala golengedde enda kubanzamu kubanga mukulaga mu kifaananyi naawe omwerabireko akakasente munnange naawe yongera kazana bakadama ndowooza omulengera bakadama bangi bankuba kiro bangi abeewaddeyo abakuŋŋaanyiza akasente kaabwe n'obwegendereza bazimbye amatiribona ebisisinga sometimes olusa akasente bw'oba kakutte bulungi munaye oba osobola okuzimba amatiribona bwe gati oba osobola ogazimba lwakuba ate olusi bambi abamu ensimbi zammwe mwesiganya abafamire ne bakakana nga bazibatutteko kati nagwe nalabye yeesigoba maama we namuweesa $8.5 million zimitwalo nga 45. Maama omwana olwakomyewo ng'agezaako okubuuza maama ng'ensimbi tazirinaawo ng'agamba nti sizirinaawo kyokka ng'alina edduuka ddene kumbe essente yaziteeka mu dduuka ng'edduuka agamba edduuka lirye naye ng'omwana amugamba maama essente wazijjawo essente zange zewakolamu edduuka ng'abyegaana. Ebisesinga olusi n'abantu betusinga okwesiga ennyo munaye bakyuka ku ssente oba kiki baateeka ku ssente ne maama we akwefuulira omuntu n'ogamba oba omuntu obeere nga ensimbi zo ozeeterekera oba osanga bw'oyinza ozikolamu ekyamakulu kubanga weetegeeza Nanyunja ensimbi ze abadde azeeterekeranga talina wa famire gwe abadde aziibwa abadde azeesiivingira azeeterekera era munaye lwafunyemu kakyansi n'akomawo n'alyoka kubawo ennyumba gali kwoleka ndowooza olengera olwo nali mu nteekateeka ezimba n'emizigo ne za apaatimenti sali zawali ekyali wajjala bintu biri siriyasi bintu bya ddala bya reality ozanya gwe n'okuzira bino ebintu bya ddala akati nobudaaki yongera kubanga naawe otuba yongera kubanga ofa ku ssente ze z'okola ojja kukola ng'otuyala naye ng'ensimbi zo zifa togge kwali ogw'olya nga ga miliyoni zange 3 bazibbye miliyoni zange 4 bazibbye bazinfeze ku online mulekiraawo ate eri abasinga olusi abafollowinga bano abasawo abaganda jangu nakuba omukisa gyokolya bajja kungisa obadde ofuna bonna bagendako bakuba bukadde 8 ku ddiiru ki era kugaba omukisa bakiyita gwewa n'aba muki mwewe byakola mugambe gwewewe lwaki kutogwewa ebintu ebisinga olusi byetaaga okukola ki byetaaga okulowooza ng'ogenda okubanga obikola. Abasinga ensimbi za nnyingi muzoonodde ebintu ebitategerekeka ng'oli gwe nawulira eyagabanga ebirabo ku live za TikTok ebirabo nga atoola ku ssente ze ziri ku akawunta annange ng'ayingizamu ennamba bazaaliza visa card ensimbi azitolayo mpolampola yakakana ensimbi zonna zisaanyiza wazimaze oba bukadde oba 9 oba 11 ziba bwezityo yakakana zonna zikazi aziwaddeyo ng'ebirabo ye ngalowooza mbu ebirabo bulijjo amanyi byabwe naye imagine ng'oyingizaamu ennamba za visa card gwolowooza oziyingizaamu ensimbi ziba tezigenda yagenda kwekaganga ku akawunti alinako $8,000 ng'ensimbi zonna ziwaddeyo mu birabo
mwegendeze bane bankuba kyeyo kubanga nze nkiwa ensimbi zammwe ezo ze mufuna olwo abazi kubasaganyiza bulungi bibasobola okukyusa obulamu ebyaddala ebyala lyogwo mulimu lero taddanga onanyuma ba Kadama ogwo mulimu ate ogufuna kiralo newankubadde kalimu ebisoomooza ate kyolina okumanya muno mu nsi buli mulimu gwolimu ebisoomooza buli mulimu mu nsi gulimu ebisoomooza balekerawo okubagamba nti obwa Kadama bubi okola nnyo simanya nga nagwo mulimu ekitu kitanga kiyingiza ssente basigamba nti okubye mu muntu oba omubbi nga tekiri mu bubbi eba bizinensi era munaye mwongere okubanga mukyapa Nanyinja Farida bw'atyo bwe yakubyewo ennyumba gali kwoleka Kadama yagenda wa 2018 baana kati abadde akyaliyo njoza avudde ba 2023 yavuddeyo 2024 ndowooza ng'atandika 2024 ng'atandika nigwa amatungo olina ssente ennyumba eyanguwa ennyumba ngiyanguwa omuntu nga waliwo ssente banna ndoza okuzimba ennyumba mu mwezi gumu ennyumba nga nene n'omwezi nyogedde munene wiiki singa 3 kati mu mwezi nebanga ennyumba yonna ebidde byonna nga babitaddeko langi tiles byonna nga babitaddemu compound nga bagirongosiza byonna nga biri malembe nga biwedde nenga munange ensonga nze bagita Faadi TV ongera okubanga mugifollow nga temusubscribing kati ndoza mulengera mukazi wattu Nanyonja oyo essaawa zino ensimbi ze yazikozesa bulungi bane mukozesa bulungi ensimbi zammwe mukozese bulungi bakubambi oluusi abasinga abafamily basinga ate okubazimba ebintu ensi bino bitabula wana ebiconfusing omuntu gwe weesinga ate yakuzimba beke nga wagenda oluusi okole bambi olekere okubanga mwina embeera ekyukakyuka ate bo ne baagala tokolaki ate okukwefuulira ate abafamily babikola nyo bambi bankuba kyeyo nankwadesa mutamu oluusi tugamba nti abamukale baziwayo ne bazidiibuuda bazigayaalira ne baziwayo bafere naye abafamily nabo bakoze kyamaanyi okubazimba bega bakoze kyamaanyi okubadistroyinga bakoze kyamaanyi okusaanyaawo ebintu ebibazimba nzolengera Nanyonja akasimbi kabadde akeeterekera simanya abafamily babadde abakwasaganya naye akakabadde akeeterekera era kabaddengako kwa akawunta kabaddengako nga buli kafuna akatuuzaako era olwagize ng'akomawo Uganda kuva 2018 olwabadde ajjangamu n'amaani addayo n'akyapa omanya abafamily abika takwatagana nabo ayeke enkolagana ndowooza si amaanyi nnyo eri awo manyi n'abafamily abo beesemberezi bayinza okukuzza emabega newankubadde oluusi bayinza okugamba omwana ono atuwulira kuba bakulima ne bakulima ebisosinga weetaaga okukozesa ku kibuli kubanga bw'otakozesa kibuli baba bajja kukuzza emabega kati ngono gwe nawulidde gwe mbagambye gubabbyeko miliyoni ze 11 maama we no yazikolamu edduuka ssebo nagamba ensimbi tazifunangako nga bijje bazimuweereza bulungi mwera